Inside Story Uganda. Real source of political updates. Kinajja tukirinda nga tulaba enkalu ezigenda okukwatagana ku nsonga y'emweno. Kati bwe tuli awo tugenda okutambuliza ebirowoozo byabwe mu kudda kwa kkooti y'amagye n'amakulu ge mukirabamu n'abali ku TV wano abagenyi bange gye bakirabamu. Abagenyi baffe bamaze okutuuka kati nalekera wano ewange aninaanye wano ye mukulu James Kakooza, oyo mubaka wa IALA, East African Legislative Assembly, naye nga ate ateekateeka ayambadde ekkooti ye endala ateekateeka okwesimba ku kifo ky'abakadde ba mu Buganda. Bwe ndowooza wagenda okwesimba awo wali akyakutte kya IALA wano ateekateeka kwesimba ku kifo ky'abakadde. Nkwaniza mukama wange neyanziza muganda wange Sserugga nange kangate eddoboozi lyankukuliriyo. Yesebo amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka omanyi si kyangu emyaka 7 Katonda bakuwanzeeko eddusu okiranga ekitono naye kinene. Awo twebaliza Mukama nti naffe abassa ate tumugula tetumugula tulina okumwebaza tuyise engalo mu maaso. Abasiraamu bagamba batya? Alhamdulillah. Buli muntu yenna Allah subhanahu wa ta'ala. Kati buli omu atulaba ku TV kuno bw'oba okyassa gamba munno nti Mukama yeebale. Waliwo abali ku bitanda, waliwo abali ku accident, waliwo abalina buli kimu kyonna ku nsi naye ng'obulamu bugenda. Kati awo twebaliza Mukama ne Ssaabasajja Kabaka okutuuka ku mazaalibwa ge, ate ebirungi biri mu maaso. Amiina. Sokola Mukama wange. Ebirungi biriwa? Mu maaso. Biri mu maaso. Oba n'essuubi nti mu maaso gye tugenda ngenda obbisanga. Tujja okubisanga. Ntwanirize bannaffe Oweekitiibwa Luyimbaazi Nalukoola, omubaka waffe mu ggwanga muno omugole, omubaka wa Kawempe North, atwegaseko mu puroguraamu eno nga munnamateeka tulabe kyalowooza tuteke n'okulingizaako bye tusuubira by'anaayogera. Naye alina okuzza omuzigo. Wuuyo alina okuzza omuzigo nayogerera wano. Esebo nayogerera nenga nti genda omanyi bw'oba omwana tannakwata ku paasi ate omuganda nga akwatako n'akitegeera. Naye nze namugambira wano nti ze emikisa gikuwadde. Oli omulala n'agamba naye ekizibu kyokka kyenninze kyokka ti ebirowoozo bye tebisobola kukwatagana na byabali. Baliwa? Gyali. Leka tubuuzeeko. Naye bw'atuukanga mu kingule. Nina omuntu atera okunvugamu mu kyebagalwa mu motoka. Kati ajja n'agamba eyo gye mwagala tuyite waliyo jaamu. Kati bwe mumusinga nga avuga agendayo, kati asigala asaba muli nga Katonda wange singo nyamba jaamu n'akwata. Kati Honorable Kakooza asaba singa Nalukoola ono takwatagana n'abantu abo abamyufu bali nabo. Sebo nze kennyini ndi mumyufu. Naddukayo. Wadduka wambidde. Wankulumbidde. Mu DPO. Ati yaliringa advisor. Oweekitiibwa Nalukoola waliwo ebibadde bikusonsekebwa nti walabibwako ng'oli mu kafubo n'abantu balowooza abaava mu kkala emmyufu kakati balowooza bwe bagobayo bwe bakyagobyeyo ne bakulaba nga ate oli nabo nnyo baga nti ono eyakatisuule ako gwokongeddeko nti ng'oli nabo nnyo. Kati kambubuulire ekusoomoza okuli mu nzino bw'oba ovaayo mu paalamenti
n'olengera omuntu ng'oba oli awo omumanyi temulima kambu kandi aga nalukoola nkuyozaayoza nakuwa n'engalo kati ngoga sikyali naawe ebizo baziŋŋaanye leka olina kubuuza ku bantu osigala okyali wansa osigala okyali gwe omuvubuka eyayigirizibwa eyakuzibwa eyateekebwateekebwa muvubuka agunjuse nze ndowooza ne bwe nsanga Honorable Kakooza nina okumubuuzaako okugjako ng'embeera bwetyo tekkiriza so ndowooza nti kirungi okusigala ng'obuuza ku banno olumu ne bwe muba mwawukana era n'olunaku lw'eggulo bwe twabadde e Lubaga bwe kyavuddeyo obulungi ennyo ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu bwe yasinkanye ow'ekitiibwa Mpuuga nga bamanyi ebibakwatako ennaku zino ogamba nti bano baali badde tebali bonna naye enteekateeka y'Eklezia yabadde batuuzizza wamu ne batuula wamu era ne banyumiza ne mu misa nemisa baginyumirizaamu nga boogera ebintu bw'okola otyo oddukawo lwakuba embeera ewe yakalubira kankubuulewo Honorable Munyagwa ye yaleeta enjogera alina engeri gye yakirambika yagamba olaba General Museveni oyo nti alinga akakazi akakadde nti gwenge evvubuka bw'ojja n'olye ebisoobooza by'akakazi akakakadde ekiro kati emisana kalaba enjuba eyakanga pata egenda mu maaso nga kajja kakwata mu kiwato nga kagamba ddalingi wange jangu eno kakati waliwo atakwerekereza nti wewoba omusirasenkanye oba omubuuzizza akalina okukakasa kapica mulowooza banvaako naye era nina abambuuzaako wano kati awo wewava omutawaana nsanyusa okukulaba nga okyalina eddoboozi ekkalangufu bweri nange nsanyusa okusanga abali eyo abatulabako babadde bantumye balamusaako balamusizzaako nnyo naye mu ngeri ey'enjawulo namusizza nnyo ku bantu ba Kawempe North n'abantu abo mwenna abaalafuuba n'okulaba nga gwe muwagidde gwe mulonze ate era yalangirirwa newankubadde mwayita mu buzibu obutagambika bwana Kalooli nkubuulira akalulu kano koolaba kajja n'okusoomoozebwa omanyi okuzuukuka nga wawangudde naye nga waliwo abaagobeddwa ku mirimu nga waliwo abali ku ndiri abali mu makomera nakati tukyawoza misango baabajwetekako emisango abalala bali ku nsiko gye baliira babeeni ntale abalala baabakwata ne babajwetekako emisango omanyi nti twalwana ne siteeti okuwangula akalulu siteeti sigambye NRM ngambye siteeti amagye gwe walabako emmundu ziri zisabyalo mamba zino ennyonyi namunkanga nga ziri mu bbanga nva kumugamba muganda wange nti munnaife waffe tulina olugero olugamba nti ennume ekolaki bigo ate ennume etalina nkovu tebeera nnume nga bonzira ogirabira ku biwundu yeyo gyoyagala tuyite ddala Honorable Kakooza mu myaka gyo owajja ati nakusika ku boodabooda omugongo ogwo osigazaawo gwobyogedde nti buli nnume yonna okukula eteeka okubeera nga erina enkovu twebaza nnyo naye era okiraba obuzibu bw'olina bungi kuba omuntu aba yagobwa ku mulimu ku lulwo ng'ate gwe oli mu buweereza mu palamenti oli okola oli yagobwa ku mulimu olina ebyokukola bingi nnyo ebiwundu byolina okuteekako akadagala ate bano baleese omusango kati ate nagwo tulina okuguwoza bawakanya obuwanguzi bwaffe katukusabire njagala okwaniriza omukulu Fred Mukasambidde oyo kati tumutwala nga dokita mu byennimi n'ebirala byonna ne mulimi Oluganda wano tumwebaza nnyo kuba nti naye mukulembeze wa mulembe guno ate kati alabika nti asajja kudde sinakumanya byasazeewo byokwesimba kusibya endiko naye nja bimanya era nja byogera nze wano obudde bunaatuuka nga tubitegedde nkwaniza mu puroguramu y'olwaleero neyandiza nange muganda wange Seruga nsanyuse nnyo okusanga omugole waffe badde sinamulaba okuva lwe yayita mu lwokaano ate naawe nno wampagira era nakuwagira
wakati mbugubi naye mukama yeebale gwe wali omutuufu nsanyuse nnyo okusanga muganda wange Kakooza kulu wange nsanyuse nnyo kubanga katulabe engeri gye bigenda okutambula mpulidde agambye ennume ekola ki ekula bigo ennume gye njagala twogereko ye Uganda era ebigo bye twayitamu kuvira ddala mu 8 paka mu 86 twali tulowooza nti byakuza nnume naye ennume bw'eba emaze n'okukula naye ng'era ekyanoonya ebigo ebandalu kati Honorable Kakooza gwe kyolina okumanya bw'olinnya omuti waliwo ebbanga ly'otuuka ng'okutuuse mu Busanso awo toyongera kulinnya kujjako ng'onoonya ate ettaka kati obuzibu bwe tuzzeeko nti twalinnya naye abali mu Busanso nakati bakyalinnya kakati ggwanga ligenda kudda ku ttaka n'olwekyo olugero lutuufu nti ennume ekula bigo naye ebigo byennyini ebikuza ennume twabimalayo bino bya ddalu kyogamba ennume yalibadde enkulu kati yalibadde enkulu tekyagwa singa obuntu bulamu kati buzze njagala obategeeza nti mukama waffe w'ekitiibwa Kasule Ssebunya wakubeera mu puroguramu eno sinamulaba naye nga ajja kubeera mu puroguramu eno ava mu ofiisi ya prime minister gyakolera emirimu ekisinga obungi naye atambula nnyo eggwanga lyonna simanyi oba agenda kuba naffe bwanatwegattako tujja kutambuza puroguramu njagala kwogera ne mukulu James Kakooza ono oli parliamentary obadde mu parliament ebbanga eriwerako era ne kkooti y'amagye okutandika ogirowoozaako nti ezze nkakasa bwe mba sibuzaabuziddwa nti gwe omu ku bakiise abaaliwo mwe mwakola kkooti eyo eyatuuse okugibwawo kkooti egisinga obukulu kaakati President Museveni ng'agamba nga talina n'ensonga zaawa nti kkooti eno erina okukomezebwawo mu parliament era kyemmanyi obulungi caucus eya NRM egenda kukomyawo ekiteeso kya kkooti y'amagye mu ngeri gy'enaakomawo mu parliament kubanga balowooza nti egasa bannayuganda simanyi olowooza biki byolaba bigenda okukwatibwako ebikulu kkooti eyo ekomezebwawo ekibuuzo ky'obuuzizza mpaayo omukisa eddakiika emu nti etteeka eryo erya UPDF Act kasita gavumenti eno yajja mu buyinza mu constitution yaga nti banaaba banaateekangawo etteeka erifuga amagye n'ebigenderwako ebyako kakati etteeka eryo tiryatandika 25 lyatandikako mabegako zijjukira baali bano basalawo n'okusala erinnya okuliyita UPDF okulijja mugoni okulijja mu NRA ekiteekebwa nekirambikwa nti wajja kubeerawo etteeka ne wajja kubeerawo amagye nga gayitibwa UPDF kati UPDF ne bagikolera etteeka nga mu tteeka eryo mwe mulina ebyo byonna byeyogedde ekkooti z'amagye biki kyenjagala okutegeeza abatulaba wano nti ekkooti z'amagye mu nsi zibeera mu si Uganda yokka yesoose Ghana egiina Egypt egiina America egiina kakati that means ekkooti z'amagye ezo zibeera zirina ebigendererwa discipline biki kakati kyaleetisaawo mu 25 kuba naliwo manyi bwe tuba twerabidde ebyemabega kakati waliwo obuzibu waliwo insecurity between 2003 23 mpaka ku 25 ng'abantu bakwata emmundu ezitalinaako mayitire oba ezitali ligo kwegana ziyita enti ezo baziyita batya ezitafuniddwa mu mateeka matuufu naye ng'abantu bazikozesa okutulugunya abantu nzijjukira keesi twali enkuba yali etonye ku makya oba yali chief magistrate abantu ne bajja n'emmundu ku Uganda House awo waliwo ka bank ojjukira waliwo ka bank awo
omusajja nabamuteeka mu bitosi yali ayina millionaires nnya. That was around 2004. It's a case. Omusajja ne bamukuba mu takisi ne bazimujjako emmotoka ne zitambula kyere. Kugamba awo ebintu ne bitandika okutabuka. Naye ne bagamba edda. Naye ndowooza twetaagamu mu amendment y'etteeka lino okola nti buli muntu yenna akola ebikola obanga oyina emmundu owulira naawe wandibadde obonerezebwa mu kooti yaki y'amagye mpulira okiwulira ate mu emirundi gye mazeeyo mu palamenti olwe bagenda okuleeta etteeka okulikozesa wabeerawo gaapu wabeerawo ki gapu ekyetaagisa etteeka lijje lyamendingibwe. Yes. In fact, it was amendment bagiyita amendment of 2005 mu UPD fact ndowooza yasooka nga bamaze okuliteekawo. Kakati ne tutambulira awo. Kakati abantu ne beemulugunya ye petition yavaayo negenda bwa mu kooti mu balamuzi ne bagamba ekooti ezo nankobadde muziina naye ziina wezikola ki waliwo wezitateekerawo bwenkanya. Era abalamuzi ne bagamba nedda ne waawo kooti z'amagye weziri naye bwe muba mwagala okubeera okutuukiriza truth and justice okubeera n'obwenkanya mu army ne civilian nkolinga oba zibeere n'enkola ng'ey'ekkooti yennyini. In fact, one of the recommendations nadde nsoma nga baga nti kati omuntu okubeera nga eno ye kooti enkomeredde ate nga waliwo mu constitution ekooti esembayo. Okay. Okitegeera? So kooti eddemu ebeerewo naye nga waliwo ebyetaaga okutereezebwa. Ekisooka ng'ogamba nti waliwo endala egisingako. Ne bagamba kyandibadde kirungi bwe muba mwagala okubeera ne kooti mubeereko ne omuntu ali trained wadde kooti ebeerewo naye nga waliwo omuntu omutendeke mu mateeka awoza nga bwolaba kooti zino zetuyina ezaffe ez'abasivilian bwe muba mukyagala kiringa bona ogenda wamakanika ne bagamba nedda oleese emmotoka eno yayonooneka obukono naye emmotoka eno okugitambuza oteeka okukola ne wheel alignment. Wakampa ebintu bibiri. Kooti bweddawo kubanga era bagenda gizaawo mbamanyi basingayo obungi mu palamenti. Bino byonna ekisooka batereeze bino wammanga kooti ebeereko kooti eya waggulu gy'ojuliramu. Ekyokubiri agikulira abeere wadde mujaasi oba si mujaasi omuntu ali trained profession mutendeke mu mateeka. Kati kankulage nga tax tribunal yateekebwawo constitution ffe ba consultants naye omuntu alidinga arbitration mu eyo kooti ali mu ranka ye judge. Okitegedde bulungi? Ekyokubiri ne bagamba kakati abajaasi bano bayinza okusala naye ne batasala butuufu. Kati gwe omujaasi anyigiriziddwa oba bakuba akalabba nga teweewozezaako toli ku apiiru ekyo bandibadde bakikola ki bakitereeze omuntu abeere n'omukisa okugenda ku kooti ekola ki eddako esingayo kubanga agenda kukozesebwa apiiringe bakiyita court of appeal nti bakiteekewo. Nze kyendowooza ekintu ekikulu ekisinga mu byonna nti tulina okumanya objective za court martial zino ziba zaaki kuba si Uganda yokka eziina. Actually bwonatunudde bw'otunulira ku Egypt wano court martial zaano it's a replica. Bw'osoma chapter 6 mu constitution ya America eya court martial ezirimu namba amagye engeri gigateekwa okuyisaamu gigateekwa okukolebwa n'abo abantu abakwatibwa nga bakola ebikolobero ku bantu eby'obutujju. Weebale byotubaddeko tutandikira awo kuba kyenkitegereyo kati si kugamba nti gundi yakuba bulungi amasasi mulwanyi namige mu lutalo n'olwekyo akulire court martial
kyogamba kitali kubeerawo bagiwa abalamuzi baali anagikulira naye si bagamba mufuna abantu abali professional abasobola okubeera nti abantu abo I think example kyewanoga nti bwogamba engineer ogenda mu ddwaliro okukola ku bya medicine ayinza okutuukayo akasona akasala nga akaze eno ate nga dokita teyandikikoze byemusobolako ebyamawulire buli mwamu nnamawulire buli mwasobola okukikola naye ebyo birala ebyalooya Saabalamuzi yamugamba nti nze nakuguka mu mateeka naye sikkirizibwa kugenda kuduumira lutalo kakati naawe newankubadde okugusa ennyo eyo mu kulumba ng'oli ku ntalo tosobola kujja ofuuka omulamuzi mu bintu by'otaasoma weebali mukamange nina message njazisoma nga ntobekamu wabula akatalekeka n'agamba nti ebyo bintu bino bye twogedde mugende mubiteeke mu nkola munnakyalo weebale kutuweereza nze Mabira Moses Sserunkuma focal person wa NUP ate chairman wa Kunga Mukono municipality namusiza nnyo ow'ekitiibwa Nalukoola omuyozeyoze olw'okuwangula akalulu n'okuwanika flaga ya NUP waggulu twewuunya omukulu pulezidenti wa Uganda okufaayo ennyo okuzza kooti eno ayongeddeko ebigambo ebirala bingi nnyo sijja bimalayo mu puroguramu eno naye alaze okutera mu bativu bwe oba okuzza kooti mukulu Sserugga weebale tuweereza nze Jimmy ndi wano mu kibuga ky'Omuloodi mbuuza Honorable James Kakooza nti ekifo ky'abakadde si kwonona ssente kuba abakadde bangi mu paalamenti abakadde yekyagamba nti abakadde basobola okuyita gye bayise yonna mu bululu buli obulala bwonna babatirawo netteeka ayagala kiveewo ayagala buveewo biveewo andi bojjamu affirmative action ya youth ojjamu amagye naye olwokuba si kyekyandeese njagala kisooke nkiyimiriza kikubuuza wali nga tumaliriza ensonga eno nsooke mukulumbidde Lukola agira asirikako agira akeereriddako akyali mugole mukwate ng'omugole owekitiibwa mbidde omukulu atadde ensonga bbiri zasezza okulowoozaako esinga obukulu eyokusatu yeya twetaaga etteeka abantu okufugibwa mu mateeka nga g'amagye alaze nti abakozesa ebyamagye balina kufugibwa etteeka eryamagye mu kooti ey'amagye ensonga ey'okubiri n'agamba nti kale bwekibeera bwe kityo kooti eyo erina okubeera ng'abagikulira oba bamagye oba si bamagye naye abagikulira nga basoma amateeka so sigamba nti gundi yakuba amasisi mangi bali ekikuuma mbogo omukulembeze amwetaaga amufula kyagala omufuula ekyokusatu kyayogeddeko agambye ebeene appelant bamukiyita nkibedde mubiwandiiko kooti ejulirwamu egisinga obunene nti bwe bakutte ku nsonga ezo tuba tuyambibwa bannayuganda ekibatawaanya kye batya mu kooti eno ye gavumenti okweyambisa ekkooti y'amagye nefuga bannayuganda mu ngeri yo gyeyagala ebyobufuzi naye ate kirimu abantu ba bulijjo ye muntu okozesa ebintu by'amagye n'asigala ng'ayinaayina nga tavunaaniddwa mu ngeri gyalina kuvunaanibwa njagala nfuna endowooza yo mukama wange kakati nfunye omukisa kuba nze biiro eyo naade sigitunuulidde era kyova olaba okuwagira abantu ne bagenda nga bategerekeka muganda wange n'agimpa mbagitunulamu n'olukoola naye Honorable Kakooza n'abalala bonna aba NRM tuleme kumalira budde na ku nsalawo ya kooti yokka. Ensalawo ya kooti yali tekola mateeka mapya, yali etaputa ssemateeka n'amateeka ga Uganda. Omanyi waliwo bwe tukyerabira ne twagala okulowooza nti abalamuzi abo baakola etteeka eppya n'olwekyo gavumenti yaffe esobola okuddamu n'ebizzaawo. Teryali ppya. Akati abatulaba n'abatuwuliriza mmwe kye muyinza okukola mukebere bukebezi kale ssemateeka wa Uganda akawaayiro namba 210. Kuba ako kokka
mwosobola palamenti mwefunira obuyinza okukola etteeka erifaanana nga lino nga likyusakyusa mu tteeka erikoze ki eriba liriwo amendments. Kakati akawaayiro ako kawa palamenti obuyinza okukola amateeka agagenda okuyitibwamu okulembera Uganda People's Defence Forces gatya structures administrative ezirimu ba veterinaries ezirimu health care discipline kakati okwasisa empisa n'ebirala okujjako nga omuntu yenna ayagala kugamba nti kasita osangibwa nga okubya omuntu essasi gw'otalina ddikuba kitegeeza oli w'amagye kwegamba banga agamba nti amagye kati go gaba gamanyiddwa nti gakuba omuntu atalina kukubibwa. Is it a process of recruitment gwokusanga ng'obbise mundu ofuuka wa UPDF oli bw'akwata emundu nasangibwa nayo avunaanibwe ng'amagye bagamba otegeeza nti obanga amuyingiza amagye era nti kuba kati liri etteeka obuyinza palamenti bweyina bwetasobola kubuuka bwo bwakukolera UPDF mateeka omuli disciplinary oba kitegeera obwo buyinza obusukka waawo ne buyingizaamu omuntu wa bulijjo tebuyina si nsonga oba omuntu wa bulijjo abadde alina n'ekizungirizi mu byobugagga byabadde alina ng'alina n'omuzinga oba kitegeera ogwo okubeera n'omuzinga n'okubeera ne uniform n'okubba ng'obbisa mundu n'okutta abantu tekikufuula munnamagye gwe basobola okuvunaanibwa mu mpisa z'amagye kubanga tonnamenya mpisa z'amagye omenye mateeka ga ggwanga ne bwentega bomu ekatuba tugambe nga ndi muntu wa bulijjo n'enkwatibwa bwe mba nimbadde n'omujaasi yakuvunaanibwe mu kkooti y'amagye nze omuntu wa bulijjo nzigibwemu era amateeka bwegali mu kkooti za bulijjo ate bannamateeka tuyina obumanyirivu kakati tuyina ne anti-terrorism act ebyo byonna osobola obitwaliramu tuyina etteeka ku madda eryo terifaayo oba okozeseza kiki tuyina ne manslaughter ate kakati mmwe abantu ba bulijjo mwe mulowooza nti buli muntu akola ekikolwa omuntu n'afa aba madda kati mwagala kuddira abajaasi abatabimanyi era nabo babeere nga kati ekisooka kakati abajaasi b'ennaku zino balina n'ebibiina bye bawagira abamu bawagira gavumenti kakati treason fe wano edda twali tulaba nga tukula twalabanga n'ezifirimu wano twalabako Lembo ng'awamba Vietnam naye ng'abamu abamenya nsingo kakati gwe omuntu azze ng'amenya ensingo oyawula otya ku kikolwa kya madda n'ekya treason ng'amenya nsingo nga tolina bumanyirivu obwaffe so njagala abantu baffe basooke beggula obwongo bategeere lino etteeka lirina kukolebwa baani obuyinza bwe balina oddikola babujjawa we babujja babawa buyinza ki era ekkooti eri yali etaputa ki yali tekola mateeka naye ng'etaputa amateeka ga Uganda agaliwo n'olwekyo amateeka gaffe gagamba titegakkiriza palamenti kukola tteeka nga ligenderedde okutyoboola ensalawo ya kkooti ebeera yasazeewo naako gyekali mbadde mu kunoonyereza kwange sinnazuula we baddizza abantu ba siviliyani muganda wange ajja kubabuulirawo bwebanga mu tteeka mwekali mbadde sinatuukawo naye mu Uganda twawukako onabukakoza alese ekyokulabirako kya Egypt ekyaleetera ne Tunisia ekyaleetera abantu okubanga babatrayingira mu military courts baali bafunye obutabanguko obwajjawo aba Muslim Brotherhood nga bayina batendese ebijejeje byabwe ku buli kyalo ne bijja bitwala eggwanga egaali zaako kakati bwe babitendeka egaali ebikolwa ebyakolebwanga nga tebyawuka era ekyasalibwawo gavumenti eteeka abantu mu military courts nakati kikyalowoozebwa ekyatekebwawo n'ekyatekebwa Tunisia ng'ebimu International Court of Justice
ne Pakistan yasalawo negamba ezensi zezimu ezegulidde erinnya mu kutyobola eddembe lyaki ly'obuntu. So okuddira omuntu wa bulijjo n'omutwala bamuwozese ng'abamuwozesa balina ebiragiro ebitali mu mateeka ga bulijjo aga justice, ekyo kye bayita surrender of your human rights, ziba surrendered eri tosobola kuba eri nessimu bamala gikuba afande, what do we do? Nti yadde akola ki? Eyo si kakati nze njagala abantu aba NRM especially abatali kati omanya aba NRM abasinga bava ku mulamwa naye bwolaba oyina okutendekebwako emyezi 12 ng'osaavinze. Ne tugamba nti ate luddawa nti Brazil myezi 21, South Korea naye 21. Abantu bwe batyo batandika okulowooza ku military courts okugezesa kubanga oba okutendekeddwa n'ofuna ennamba. Naye omuntu atalina nnamba gwe bw'oba omuteeka wali ng'omuvunaanira mu mateeka g'amagye nti amenye obuwaayiro bw'amateeka g'amagye oba oyogera ku nnamba ki ya ssimu. Kakati kwegamba waliwo ebintu nga twetaaga okuyamba gavumenti. Njagala okubategeeza onabukakoza n'abawagira gavumenti eriko nti ekituufu kiri nti fundamental human rights oba eddembe ly'obuntu oddigaba si kyangu eri gavumenti. Era ekyatwala abantu mu nsiko okulwana kubanga gavumenti ezaaliko zaali ziremereddwa ekigaba kuba si kyangu. Kati naye zino ezaagenda mu nsiko ng'abantu baziwagidde nazo bwe zitandika okutulaga nti si kyangu zibanga ezigamba nti baddeyo abasobola. So n'olwekyo twetaaga okuddamu okutunula eggwanga tulikomyewo. Mu Uganda tewali musango gwozza nga tewali tteeka lye basobola kuvunaaniramu. Gwatolaba abatujju bennyini bawoleza mu kooti zaffe kuba ffe tulina obutendeke. Njagala okubuulira ffe tulina obutendeke nti nze ne muganda wange ono Nalukoole tusobola okuwozaŋŋana n'omusawo owa nutrition nga yakuwadde emmere enfu for negligence nga yakoze recommendation enfu ne tugamba nti oyo ne tutandikira ddala okuwoza nga ye musawo akugamba nti yakuwadde ebibala n'agamba biriire ennaku ameka 2 ne muyimiriza mu kaguli n'entandika kumubuuza lwaki kubanga ffe tetuli educated tuli land. Nina okubanga nsobola okukubuulira nti ekyo ekibala wookiteera mu kamwa bwoti kibaaki tiwaliwo enzyme salivary amylase salivary amylase oyo akyusa ebibala ebyo okubikyusa abizza ku fulukutoosi oba galakitoosi. Effect eri ki mu lubuto? Effect eyo bw'ebeerawo ennaku 2 ku bulwadde ono bw'abadde nabwo si mwe muva okufa nti weewo nti ebyo byonna tuba tubimanyi. So naye tusobola kuddira mu gyasa eyeekooyedde atandika okuwozesa. N'olwekyo twetaaga tumanyi nfunye n'essanyu ndabyemu nga SFC ku luno ndowooza egenda kufuna kubanga ekyamazima tubadde tetumanyi oba ne SFC esobola okukkirizibwa ate mu military court maacho kuba tebadde mu magye ga Uganda. Ebadde eggaali. Ebadde eggaali? Ebadde eggaali. Myaka gyonna. Nsanyusa okuwuliriza mukama wange oleese body of knowledge oba amateeka bannange. Amateeka mubamanyi banna abatuuliriza abatulabu amateeka g'amagye. Abo abajasi boolaba abulwa kuba nti babeera mu uniform ne banyuma
naye eriyo abadduka emisinde betumanyi mu ntalo Uganda zebadde nazo ng'ababagoba bakuba bukubi masasi mu bbanga tubamanyi nga badduka bali retreat nga tafunye na order nti retreat adduka buddusi tubamanyi kamwongereyo kano kuba bweraliikirivu bwo buli nti olowooza tusobola okuba nebbulwa ly'amateeka abantu mwe bavunaanibwa kati n'embeera tosoboza kukozesa amateeka ate wali kankubule nakino omusajja n'agenda yeeganzika ku kisolo era bwe tukobera Penal Code Act tukubuulira nti bamuvunaanire kibaamu Maria soko lindeko mukama Maria saba lindako mukama linda katono soko lindeko katono malokola bona agambe nti abaka b'NRM ate tebakyayisa amateeka g'abantu ba bulijjo ge beetaaga bayisa amateeka ng'abakulu be babagamba Jonathan asinzire lya Ntonde ono agambye ewalusimbi etteeka bwe linadda nsaba Honorable Lukoola akubirize banne mu NUP bafube obutafaana abo oba okwambala nga ebitongole ate bye beekokkola. Ekyo kyampa kya butaliimu. Ffe tulina ebyambalo byaffe. Bw'ogenda kukola etteeka ng'owera bimyufu. Munnakyala. Kati bwe nyambala t-shirt ya New Vision. Nga bansanga eri nkoze ebitajja kakati nga wano muntuuza. Ffe tulina ebyambalo byaffe. Ng'otugamba nti bwe banaakola etteeka babizeeko. Nsiima nnyo by'okola mbuuliza abakulu abo nti nze nsula garagi bw'onsanga nga ndi mulwadde ontwala mu garagi wa makanika nze sali kalidi ndikyeka ono agambye ebitongole bingi birina obukiiko bwe butyo naye nga bukwasisa mpisa mu bakozi ne Bukedde TV w'okolera yesebo mukayina era weekali naye bwetukuza emisango singa nsanga mukama wange ne simuyombesa buyombesa bani tulwana n'okulwana basobola okuntwala ku poliisi eyawali okulirana mu buyinza bw'akakiiko kamu David yayogera discipline. Okay, njagala malero message zino ntontono nzimaliyo nyingi Serugana Lukoola buli lwajja mu studio ogamba mugole werabedde nti alinayo ebbanga tono ekisanja okugwako omusajja muwe muzindaala ayogera ebintu bye mwami Kasule tuyambe okomewo naawe ogoberere Wakayima enansana naffe omulage Kalangwa Musa yabatumidde kale mukama wange Mukulu Lukoola si mugole naye omugole njamu ayogere ddala nnyo kubanga ekiseera kitono kye balina mukulu munakyalo nkulamusiza ekigwe kimu tekirobera owange mbimali nabitegeddemu tekirobera abaana kuyimba message ngirabi ngenda kikolako bazimba nene tebakutamba olina byobaddeko ne mukulu oli Sebunya ina kyalina tubuze balooya bana principally munsi ezikulaakulanye na kati ezikyakula kooti z'amagye weeziri nga zikola ku mpisa discipline deterrent measure nga basically principles zaazo deterrent measure omuntu akola ebintu katugambe mu magye katutwalina UPDF Act bwotunda chapter ya USA nagisomye nti abantu abo abaakolanga ebintu ebifaanagana n'abo ab'amagye abantu abakola ebintu n'ebyo ebifaanagana n'amagye that means kirungi Nalukoola agambye nti society is very dynamic kati bwebeera dynamic at least agenda mu parliament nti muteeka okukolawo situation egyo ogijjawo n'etabeerawo either wonna muba mulina okukola etteeka erijjawo embeera eyo olwa society okujja bwe baleeta Wembule yakola oba tiyakola ndaba yakola kakati bwebeera nga teri mu mateeka muginoonyeza mu mateeka mumunaakola ki omunagisa kirungi muganda wange asome ku history ya Egypt replica nti abantu abaali bakozesa ebyobutujju
wano element erimu principally nti gwe toyagala njoki mu compound yo naye ate osimba ebimuli emmundu ogifunye erigale ofunye ebyamagye era nsaagala abantu batye tewali agamba nti ekirungi kooti yayogedde bulungi naye nti muba mwagala ebyo ekooti y'amagye kubanga eri wansi nnyo okusinga ku kooti zino zaki tulambike bulungi tukole wheel alignment tufune endala tufune justice ebeere wansi basivilian bagifune bwe bati bamatidde bagende mu kooti enkulu ono zakoze iki zayogeddeko kuba batuuse gundi chief justice yagamba nti fine n'abasirikale nabo babadde babasalira ogw'okufa naye nga tebalina apiiru nabo bafuna apiiru obwenkanya wamiseruga kyensaba kakemalize nti nabo bafune ki that means eyo ensala eyo yaleeta liberty mu civilian naki n'amagye kabeko kyayogera kyaddamu kuyogeddeko bennyini njagala lwaki abatuuliza sibasomera kawaayiro kagambe ebyoli kyabadde ategeeza chief justice kyeyagamba ow'amagye bwe baba bamuvunaana ogw'obutatuukiriza yakola endagaano ne Kakooza ng'amuguza yiikaana ow'amagye ng'agamba alina yiikaana naye sente zonna ne bazimuwanga n'amuwa 2 zokka ogwo omusango tegugenda mu kooti maasho tegugendayo okitegeera naye bw'abanga yazzizza omusango oguli disciplinary in nature mu byekinnamagye ate naye avunaanyizibwa okuwozesebwa mu mpoza emuwa emirembe fair hearing olwaleero ekibaddewo nti ne bw'oba oyagala kujulira tebalina fayiro ne fayiro zennyini tebazikola fe okufuna okujulira obulungi proceedings za kooti mwowolezza zirina okuba nga weeziri bulambirira kubanga mujja byojulira nti bino babyonoonye kati bwe biba tebiriiwo ng'era bwe bitabaawo omanyi nti babadde tebakukkiriza na kufuna looya gwe gw'oyagala era nga ne kooti yennyini ebintu byeyogera ekolera ku mbu nga waliwo erisajja lye baba bayita judge advocate oba erikyala ng'ate kooti lyebuuzaamu olumu byegigambye ne bitwala oba neetabitwala so n'olwekyo eyo tebadde kooti egamba nti eyo tebadde kooti wakati w'obuwaayiro obukola ku fair hearing mu ssemateeka wa Uganda. Kakati abatuuliza kambasomera akawaayiro kano mutegeere kye tuliko kubanga tubikyamya. Akawaayiro ka ssemateeka akawa palamenti ekola etteeka kagamba 2010 nti palamenti omutwe gwako parliament to regulate the Uganda People's Defence Forces kyekisooka negamba nti parliament shall make laws regulating the Uganda People's Defence Forces teeserezo linaakolanga amateeka agalambika ekitongole ky'abannamagye and in particular providing for akagenda mu wano ye B recruitment era mu byo mujja kubaamu okulambika engeri gye bawandiisaamu oba okuyingiza amagye appointment and promotion okuwa emirimu n'okukuza and discipline n'empisa awo ne bwokomaawo discipline mwe muva kye muyita kooti eri eba tribunal gemaanyi gano katika nina mkulu gabada ina kwa kushabuza chibali kambuza kinja ne constitution ya Uganda ngetandika eraga nti tugikola nenga tusinzira ku sibwe badde n'ebizibe tuyiseemu tukola amateeka etteeka tulaba nti okusinzira gye tuvudde nga Uganda tetulina gye tuvudde nga Amerika Uganda nti etteeka lisobola okuba nga lireetebwa okusinzira gye tuvudde n'environment eriwo naye lirina okuba nga ligoberera ssemateeka n'ennono z'obwenkanya kati omuvuzi wa boda avuze boda pisito ye muvuddeko egudde bagirwanidde assa omuntu nti agende mu kooti maaso kwegamba waliwo ebintu kyabuuza
eyo peace buba bujulizi ensinzirawo wenyini abantu bano mu luzungu legalistic batutwala nnyo ffe tuli landi nga bwe tuli landi nga bwe twasoma amateeka mwe muli bajega manya temumanyi ffe tetumanyi kakati naffe bw'oba ogezeko mu university obeera university nti naffe tumanya naffe tumanya onkwakuliza olwagala beera n'embu kakati abantu bano bakwenyakwenya nnyo nti buli lwogamba kino nga batekawo kakwakulizo nti kino nga basaba kakwakulizo ono atuzze emabega nti constitution bano yababakola kano kokka kati bw'oba togikyusa toyina gwekikola tumanyi the law is dynamic nti amateeka gakyukakyuka okusinza ku mbeera y'obudde naye ngaate bwamala nakutema enteeka naye bajjaaji bano kooti eno yasala bino naye yennyini erina byetulambikamu ekooti teyalambika nti mmembwa mwagala kino kimu ekibaddewo kitereere mukole bino wammanga mukulumbidde byayogedde fayiro muziteeketeeke si yabyogedde fayiro muziteeketeeke ekyokubiri muyinza n'okugjayo ku bajajezi baffe bano ne baba nga bakola mu kooti eyo okitegedde oba si kyo mugifuule divisioni ya kooti eno eri geno kooti zaffe zino ezabasoma ababimanyi kakati oli bwaleeta etteeka ng'asinzira ku bigambo kooti byeyatulambikamu nsobi ki gye tuba tukoze nedali netteeka terisinziira mu ekyo kati olaba semateeka yennyini alambika ebika bya kooti bye tuyina kooti kyetulambika kooti si ye semateeka kugambye semateeka kakati kooti bwe yali erambika yo yali ennyonnyola semateeka byagamba kati bwe mba mbigamba n'ogamba kooti tuba twogera ekintu kyekimu okugjako nga gwe kyoyogera si kyekyo kati kooti yo eba emanyi nti gavumenti eno etekukuba eyinaato nejjeno amanyidde ddala nti ne semateeka bamukyusa nti tosobola kuteekawo kooti ya high court division ya high court naye nga gwe okutte ku kawaayiro ka UPDF act kokka tetwagala mumenye mateeka ate nga babalagidde kugayikola so n'olwekyo ogwo si mulimu gwaffe muyina ne bemusasula bibakolera nze ne muganda wange ono ffe tubabuulira nti ekyo kikyamu temukkirizibwa ekirungi kyembalabako era ne mukulu Nalukoola amanyi ntera nnyo okumuwa ekyokulabirako kino ntera kumugamba nti emusango ensonga yona ereetebwa mu kooti ebeera mu balooya nga basoma amasomo ge gamu wadde omu asinga kuba n'ekitiibwa ng'omu awaabidde omulala bamuwaabidde omulala asalawo ye kooti nibajaji muba balooya kyeŋŋamba ekyo naye ndaba nti ebintu byamwe bya board of knowledge bade mwogera ebyamaanyi ebyo ebyamaanyi nnyo nabyo tebiri bbiri gattako bbiri zenkananya base 10 musobola obikola nga mubikyusa kyova olaba omu asinga omusango omulala natasinga omusango noma ne looyawo kati nga looya wange Nalukoola ne looya wange Mbidde bwe mbaako mutawana gwange mwe bentuukirako kuba nesituukira ku looya omulala so kyenjagala okugamba omukulu Nalukoola mugenda mu paalamenti mugenda kuteesa ku kintu ekyo oba kibi oba kirungi gwe bagenda kunkyuka yogera bwoti etteeka lyo lyaliwo ne bakola amendment nze njogera bwe bakola amendment otyo kati kooti nesalawo nti amendment ezo mubamuleeta nga muzikola muzitereeze kati bwemugoberera ne mutereeza ebya kooti mu tteeka eryo kitegeeza ezo gaapu nga omuwaatwa oba ogukulozinze
kitegeeza nti principal leri baba bakoze eki baba jijeo omaze okundagira ebyokwogera era mbimanyi kati ngenze kabuzo kange kuba you see the problem kansinyonye n'abantu batuulire legislation legislation tebeera nga mmwe abali nabawooza kuba abalooya batafuta mateeka ate ababaka bo bakola mateeka n'ekigambo ekyokubiri lawyer ng'ate member of parliament ateesa ate nateesa ebikwata ku bantu bafa bulijjo nkutidde ku musalaba okuteeka ogenda kwogerayo ki enkya oba okunoba oluddako ekooti onagikkiriza eteekebwe mu nkola ng'ekyusizaamu kigambo bimu bibiri bisatu oba ojaga bugambi tuganye tujja gitambulirako ekizibu kyotukola mu gwe nga munnamawulire kyekino oba mmwe bannamawulire bwe mwe mutuula eri mu boodi nga mugamba omulamwa guli gutya nti kooti y'amagye kakati etteeka lyonna nga bw'oliraba liba lifiiridde awo ku kooti yaki naye mulimu ebintu bingi mulimu enzidaabulula y'ab'amagye ababa bakoseddwa kye bayita rehabilitation obusiimo bwabwe engeri y'obbawaamu zicepe engeri y'okwegamba baveterani baani bingi naye kati ekisinga okutawaanya okutunda eri munnamawulire kyabayagala keekaki keekali naye leka nkuddemu mangu buli nsi ebaamu abantu bali betuyita ba conservative ba old rock mu kuwera obuddu mu America lwali lutalo lunene naye ani yali talaba nti kyali kikontana ne Katonda n'ebintu nga Katonda bw'abyagala naye homosexual naye homosexual yes byonna kakati naye tugamba obuddu kuba buli ki bwali butuluma nnyo nga ffe abaddugavu naye bali abamagulu meeru nga bagamba muwera mutya obuddu era olutalo lwali lunene nnyo naddala ku bantu nga Abraham Lincoln lwotandika otya okuwera obuddu ffe tukozese baani nga bo tebalaba nti bano bantu bennyini kakati olumu mu kukuuma ekyo kye mwaleeta mulowooza nti muteekwa okunywereza wali temulowooza nti waliyo ne Penal Code Act ng'ate etteeka lyakola nnyo kyekibandeeteseza ensonga ya Ssebirumbi nsobola obbagamba Kassim Obura yatta Ddungu mu 1973 tebamutwala mu General Court Martial bamutwala mu kooti eya bulijjo amawanga ago gatuuka ne gazuula nti democracy n'enfuga ennungi eddembe ly'obuntu birina okuyitimula olaba Amerika bwe beetulugunya abantu ebatwala eri Cuba awali amateeka ontegedde kubanga bagamba ensi ya mirembe naye tukyalinamu akantu waliwo abantu betulowooza nti beetaaga okukwatibwa mu ngeri y'esukka ku bantu ba bulijjo ne bagenda wa Guantanamo-Bay okyogedde kitegeeza nti nabo bakirabye abantu baabwe tebasaanako nfuga ki eyo bambi tujja kutunuulira ebirungi ebiri mu bbago tugambe wano tuwagira ebikontana tugaane naawe bonna olitunulamu era ojja kulaba service court martial n'ennonda gye balonda era tekyuse omukulu yalonda commander in chief abeera aliyo yalonda kati ebisaanizo so nga ate ffe tulina enkola yaffe okubeera magistrate oteekwa okuba olina degree ne diploma okuva ku LDC okubeera judge wa high court oteekwa okuba nga olina degree ne diploma ng'ate okoze emirimu gy'amateeka okumala ebbanga eritakka wansi wa myaka 10 okutuula ku court of appeal oteekwa okuba nga olina ebisaanizo byenjogeddeko ng'ate olina obumanyirivu obutakka wansi wa myaka 15 kati ebintu ng'ebyo byebyo bye twogerako ekirala ebimu kigenda kuba mu lunyanyimbe tukiyita repetition oba okuduplicatinga emirimu okwozaamu n'abalala gye baali okuddiŋŋana kubanga kooti zino eza bulijjo n'emisango egireetebwa egimu weegiri mu mateeka mu Penal Code Act kankugambe kino ebimu bye twali tusoma ng'eyo ku LDC bakubuuzanga ekibuuzo okyajjukira bagamba Pulezidenti wa Uganda abadde ayogera ng'ali Nakasongola omusajja n'ayimirira n'amuyita n'agamba
erinnya nga buli bwanagamba musaba bwamutunuddeko nakola bwati kakati yegwe resident state attorney w'amagezi musango ki gwe baba mugulako olowooza musango ki nze kaloli nvaawo nga tubikula ekitabo ky'amateeka nti akutemula bw'akola bwati nga yeyekozesa oyagala okumanya nkubuulire mbulira kyogera kinjagala okumanya oyinza okwesanga nga resident state attorney akutaddeko omusango annoying the person of the president okunyiiza president omuntu wa president omuntu oba president bwe onyiziza oba president osanga nga gwe musango byonna mwebiri mwami Seruga weebale kutuweereza nsinzidde wano njagala kubeebaza programu etunyumidde nnyo naye ne Amini tumwebaze Amini yakola nnyo kubanga yali ayagala nnyo ensi ye kati yali akozesa kooti zino zokozesa yali akikola atya ye yetwogerako gya nsanvu naye abantu baali babiri be yali yakyawa mbakubuulire Amin omubbi n'anyenya obuyinza bwe ate yalinga teyeekweka tebateekanga ku firing squad yayogererangawo n'omanyi ono mukyala oyo atumidde mwanyina Kakooza agenda okwesimbawo ogenda byogera katono olina kuseera ogenda byogera mukama wange sebo njagala tumalirize programu eno bwe tugimalidde nga mukulu Nalukola nsomeseza ebintu ebipya nagati wadde ffe ba newsroom kizito gwenkola naye tulabye kuteekawo era kwetuli naye ebintu ebirala bingi nnyo ebigenda okwetoolera mu tteeka lino ababaka palamenti bajja okugoberera so tubasuubira gamba nti banaazira buzizi banaafuluma bajja genda batuuleyo bajja genda bakiteeseeko buli kimu bakiteeseeko nga balowooza bikisaanidde kakati gwe omaliriza otya puroguramu eno kansooke ngambe mukulu Nalukola nti ndi musanyufu kuba mukulu Nalukola agambye nti agenda kutunula mu tteeka bajjemu ebikikinike bateekemu ebisaanidde nga avudde ku kiri ekiganda nti etteeka tuligaanye ate mukulumbidde bwomulaba bw'aba agenda okunzika alaga nti terina mugaso provision yali section 117 etwala eddembe ly'abantu n'abamagye maliriza mukama wange nsanyukidde nti bagenda kusunsula etteeka nga bwe baalagirwa palamenti omulamuzi nga tebatunuulidde kibiina nti oba ba muvumenti oba si ba muvumenti balongoose basseemu ebituufu baggyemu ebikyamu zawe nsinza okusanyukira naye n'akasembayo nti omuntu gwe batwala mu tteeka buli tteeka lye bakola kubeerako okulambika ekigambo civilian era mu tteeka bajja kukinyonnyola interpretation bagamba nti omuntu gwe tugamba okugenda mu kandidate w'ekkooti eno ajja kuba omuntu akoze bino wammanga akutte emmundu akutte ebintu ebikozesebwa ab'amagye ennaku zino tulina zidroni tulina ziki bajja kumunyonnyola akati gwoba oli muntu wa bulijjo atabirina nywa kyayiwo webale nnyo mukama wange owekitiibwa mbidde nze nange njagala okuwa kyendowooza palamenti gyetugisabire ekole kisookera ddala bakitegeere bawe omukisa abaagala okwogera ku nsonga eno bagyogereko ate babawulirize si nsonga oba be batono baleme kukozesa bukozesa namba okusalawo etteeka bwe linaafaanana kubanga bajja kutuzzamu eri era eribaddewo tetuteetaaga is militarization of the criminal justice system in Uganda. Ekyo ekintu tukyewale. Kinvunudde mu Luganda kyogambye. Kyetuteetaaga kwe kukola etteeka nga ligenderedde
okujasiwaza obumenyi bw'amateeka oba enkulembera. Muganda ngono yamanyi okupita puto bulungi mu Luganda. Tetwagala okuleeta obusirikale mu nzirukanya y'obwenkanya mu Uganda. Bannayuganda buli muntu alondawo omulimu gw'alina okukola, era mwogwo omulimu mwasangira amateeka agagufuga. Waliwo abalondawo obwakawuntanti, amateeka gye bagasanga n'ebitongole byabwe by'abakawuntanti. Naffe balooya bwe tutyo nga Onabukakooza oyo, bannamawulire n'abasalawo okugenda mu magye, era nabo bagendayo olw'ebyo byagenza okukolayo, era n'amateeka gaayo bwe bagamenyerayo bamanyi ekyo bakola. Naye toddira muntu nga amenye oba alowoozebwa, kubanga omuntu atannawooza ne gumusinga aba tannaguzza. Naye omuntu awoza omusango toyinza kulowooza bulowooza nti bwe yakoze omusango yasazewo okuyingira amagye. Tekisoboka. Abaagasalawo bagabeeremu era bamanye amateeka gaagwe. Kati ate nabo bategeerwe nti bakola omulimu munene eri eggwanga bannamagye. N'olwekyo nabo eddembe lyabwe ery'obuntu ate nalyo lirina okubaayo. So bwe baba bakola etteeka, ekitongole ekikwasisa empisa mu tteeka eryo era bakikole ng'abakwasisa empisa mu butuufu nabo bakozesa mpisa. Mukulu Kakooza, tumaliriza. Ono agambye Wennamutamba Jaaka Wennamutamba agambye tuboota buliro tetuvaako temunakuvaako. Weebale kutulaba. Mukulu Kakooza. Principally ababaka ebere principle nti baba bateesa kuteeka the law legislation tugamba nti etteeka lye tukoze liri blind, terina maaso tera abantu ono yazze olwatiriwa nti ono watuupu wa DP oba UPC oba lya Nalukoola. Ye principle ya legislation nti bw'oba okola etteeka likole nga lyo teriina maaso. Okitegeera? Nti bwe libeera nga teriina maaso listandinga test of time. Kwega libeera nga lyo likola ekiteekeddwa okukolebwa mu mazima n'obwenkanya. Nti bw'oba oteesa etteeka likole nga olikola ly'abantu bonna. Yebeera principle. Ekyokubiri bastadinga ennyo bakole edda ffe twakiyitanga benchmarking. Nti ekigendererwa kya court marshals mu nsi zonna, America gye ziri, Ghana, Egypt, ekigendererwa kyalyo spirit yalyo lwaki court marshals we ziri mu nsi, omutima bagumanye. N'ekirala akasimbayo, buli embeera wejjawo nga Muganda ngo yagambye nti society is very dynamic, n'amateeka gakula gateekwa okukisibwa okusinziira ku mbeera eyo ekola ki eriwo. In fact kano kakasembeyo kuba nasanze omuntu nanvunaana naŋŋamba nze naleeta ekizibu. Ate waleeta ki? Twakwata mu ssemateeka nemukolaki? Twakwata mu ssemateeka omusajja abadde mukaayifunye namuga nedda. Mwamukwatamu mutya? Ndako anti nkulaga nemuga nedda ssebo. Constitution eyo gy'olaba n'abaagikola baagambanga nti bannayuganda babanga baagadde okukyusa mu article yonna. Procedure ziri wano nabo baakimanya, baakikola mu 95 naye baamanya nti embeera bw'ekyuka. Bw'osoma ku bitabo bya Coven Schools Management of Society egamba nti buli mbeera edictatinga ekiriwo. Naye kati the environment dictates. Yagambye mwakwata mu twatuusa constitution olw'okubeera nti twajjawo term limits. Ne mugamba nti okujjawo term limits environment kiwazzeemu ekituwuyidde environment ku olwo eyaliwo kuba kankyogere ku